This is from Pantilla in the day, Buterevu nateera mbaniriza akabalungi abagalwa bampuliriza ku Fifi J the news anka akansubire nti mwatumbudde dda akabakadde kaakubanga ate tusimbula yesa ekigenda mu maaso mu Kayunga district fena twakitegedde dda era nga agaliwo gagamba nti bangi bakwatiddwa okuva mu kibiina kya National Unity Platform era nga n'omukulu amanyiddwa nga Mr. Mosha ono nga abeera chairman kansala okuva eyo mu bitundu ebya Makindye West ya abamu wakalulu kigambibwa nti ono agombeddwamu obwala yes wabula nga ate ye omukulu hango nabeera RDC we Kayunga amanyiddwa nga Mr. Sempala Kigozi avudde n'agenda maaso kubanga ate annyonnyolako abamu ku abo abakwatiddwa mu kiro ekyakeseza olunaku olwaleero ng'agamba nti abo bakwatiddwa nga bagezaako kubanga bavayoletinga amateeka ga kafyu n'okubanga ate babba obululu wabula nga we nakutegeezezza ku nkya ya leero nti omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze dda mu maaso okubanga asalako studio era nga kigambibwa nti oluyimba lwagenze mu maaso okubanga akola lutuumiddwa ogenda so ng'ofunze aluweereza omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni nti oba ayagala oba tayagala ajja kugenda wabula nga ate ye gwagezaako kubanga ayimbira oluyimba olunaku olwaleero agenze maaso kubanga ate akyaza abayimbi nga bano bali mu kujagaza Diwali yakuweza myaka 6 mu State House agenze maaso kubanga ate abategeeza nti asima nnyo asimira ddala ensimbi zibagenze maaso kubanga ate asiga mu ggwanga lya Uganda era bw'atyo n'abategeeza nti alimu more than ready okubawa akakisa bongera okubanga munange bateeka ensimbi mu ggwanga lya Uganda ate nga wonawo tuvuddewo ye omuddusi Nakinkungono afomuka emisinde amanyiddwa nga Chipsiro yesa omukulu ono tumujjukira nnyo mwaka gwa 2014 yagenda maaso kubanga ate yetaba mu Commonwealth Games era bw'atyo n'awangulayo gold medal bagenda maaso kubanga ate bamusuubiza emmotoka ya wano mu ggwanga lya Uganda ekika kya Toyota Pajero era nga kigambibwa nti bamutegeeza nti emmotoka ejja kubanga ate emuweebwa wabula nga ate emmotoka ye yagenda maaso kubanga ate ejjibwayo abantu okuva mu State House we yali eri oba we yali alina okubanga ate agisanga ku Victoria Motors kigambibwa nti okutuusa nakakati emmotoka eyo takolanga kitagifunanga so agenda maaso kubanga ate ye mulugunya naye okuva esaidi eyo ate okuddako mu district eyo Soroti ye omuyizi ngono abadde mukyala ayiga kuvuga nnyonyi kigambibwa nti agenze maaso kubanga ate abuse nnyonyi mu bbanga eyo gyolengera wabula ate tuse mu bbanga eyo nemwefuulirako era ng'egudde muleke gogonya awo awatandikirwako bawasookerwako era ng'ono obulamu bwe butaasiddwa abavubi b'omu nnyanja so ebyo byonna bibadde eyo ate nga ye mukyala amanyiddwa nga Mariam Tinatine wenjogera ono poliisi egenda maaso kubanga ate emunoonya ensonga zaffe tuzitegeera bulungi nti ono yagenda maaso okubanga ate abwebwenya akasimbi ka sister we yali nkuba kyeyo ya wabula nga ate ye sister we yagenda maaso okubanga alemera ku nsonga eno ng'agamba nti sente ze azeetaaga wabula nga omukyalo ono bagenda maaso okubanga ate bakkanya n'amuwaako ekitundu bw'atyo n'amusuubiza balance kakati wenjogera kigambibwa nti balance amubuze so sister we avudde mu mbeera ng'ono avudde ku ndagaano gye bakola n'agamba nti kagenda maaso okubanga ate amulopa eri poliisi era nga yamuguddeko dda omusango ate ng'okuddako mukulu amanyiddwa nga Chiwewa yes kinajika bulungi nnyo nti ono yalabikiddeko au stage Agents Awards era nga bamututte tinka sakati wali wonna oluvannyuma lw'okuba nti yakubiddwamu awo kumpi naye nga ebimu ku biruubirirwa oba ku bigendererwa byaviddeko mukulu ono okubanga akubibwa kigambibwa mbu yali ya ssente z'abavubuka okuva eyo eggulu ew'omukulu amanyiddwa nga Salim Saleh wabula nga kigambibwa nti yaweebwa obukadde obuwerako ddala 100 ye nagenda maaso okubanga ate abawaako obukadde 5 wabula nga mu kwogera kwe agenze maaso okubanga ate asambaga ebimu n'abategeeza nti abamu mugamba bampa obukadde 2 abane mugamba bampa obukadde 10 naye amazima gali nti bampa obukadde 50 era gonna nagenda maaso okubanga ate nga saasanya mu bayimbi weewaawo sinti buli omu yasobola okubanga ate afunamu bw'atyo nagenda maaso okubanga ate ategeeza nti bonna bataafuna batuufu okubanga bakukkuluma olw'ensonga nti abayimbi bangi so sente zaali tezikolaki tezibamala bw'atyo nagenda maaso okubanga ate ategeeza bannansi nti mwe muyinza okuba musekerera nze okubanga nakubwa ku stage wabula ate eyo mu backstage waliwo omulala gwe bakuba amanyiddwa nga omukunja owa Beat FM naye yagenda maaso okubanga ate akola ki akubwa so sinze yeke yagenda maaso okubanga ate nkubwa ku lunaku olwo awo nno nga tuvuddewo ye omukulu amanyiddwa nga Oscar yesa oluvannyuma lw'okwogera byonna byayogera ku mukulu amanyiddwa nga Bruno K nga kamera eraba ate nga Bruno K yali alwana nnyo okulaba nti omukulu ono adda mu layini abeere nga ate akomawo mu nsika y'omuzike n'obulamu bwe bw'oli awo bugenda maaso okubanga ate bukyukako bangi batandika okubanga ate naye bamunyiigira ne bagamba nti oba olaba nze sikyayamba okitegeera gwowonyegere yakola ki yali kusambya yakati n'omukulu ono yagenze maaso okulaba nga kiyakola tekiriyo n'akomawo mu kamera n'afukamira n'agenda maaso okubanga ate yeetundira omukulu amanyiddwa nga Bruno K n'abawagizi bonna n'abantu ab'enjawulo n'abasaba nti mugende mu maaso okubanga ate muzuula ebifo mu mitima gyammwe mu musonyiwe
Bwetwogera ku mwenge omukyala amanyiddwa nga Zahara Totto yes yagenda maaso okubanga ate asekerera ku social media oluvannyuma lw'okulabikirako mu katambi nga aweereza wali eri ku program ye emanyiddwa nga Uncut n'omukulu amanyiddwa nga Kayz yes nga alabikira ddala nti mwana tu kyabadde kyamukubye dda nga ye yasaliddwako dda kwegamaga ebiri ku nsita kyabitegeera wabula nga ate mu katambi ako yagenze maaso okubanga ate akakasensi nga Kayz bwakola ki bwamwegomba Kayz kwegamba nti ye akuba Kayz so Kayz agenda maaso okubanga ate abaako obolyawo obubaka bwakola ki bwayisa agenda maaso okubanga asulawo obugambo bw'omukwano wadde nga atya okwatula mu bufunze Kayz yepikira omukyala amanyiddwa nga Zahara Totto ate nga wotuvuddegwo olunaku olw'eggulo twagenze maaso okubanga ate tufuna amawulire ag'essanyu okuva eri omukulu amanyiddwa nga Yusufu Sennabulya gwe gomanyi nga Kabako omukulu ono yafunye baby boy yafunye omwana wa bulenzi era nga bagenze maaso okubanga ate bamutuuma erinnya lya Tarisha Yusufu Sennabulya mbufunze amanya ga dadi gonna yagamutaddeko n'abeera nga ate amwongerako erya Tarisha era nga tukimanyi bulungi nnyo nti omukyala gwe yamuzaddemu oba yamuzaalidde si mulala ye mukyala ono amanyiddwa nga Dumuna yeekazaako naye nga ag'obuzaale yamanyiddwa nga Jazira Namuddu gwe tumanyi obulungi azaalibwa wali eri empigi era nga n'emikolo gy'amala okuba nga ate gikwajja naye nga kinajjukira nti ono si ye mwana wa Kabako asoose ono mwana wa kubiri so nga ate ku sayidi ya Namuddu abeera mwana asookedde ddala mu bulamu bwe ebifaananyi ebya photoshoot webityo ebyalabikako ebya baby bump naye nga ba social media in-laws bangi bagenda maaso okubanga ate bayisa emikono mu mutwe nga Kabako bamugirako enkofiira okubeera omusajja omulalu ne mukyala we kwegamba nga ekintu bakiwanikira ddala ku level eri gye batategeera nabo oba olyawo أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله Banna Uganda abali mu ggwanga eri America akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus emu7 7 2 5 2 4 7 plus emu7 7 2 5 2 4 7 ye DJ Farouk ku Bay and Samu tokkiriza bagenyi bokwebowa bamwise DJ Farouk agena masobere ngateho omwekwata tojja kubanga munange wejjusa wabula nga ate kyo ekiri ejjinja kisa kineguka anti munange omusawo omuganda gwe guwandiise ng'oba omulogo yakwatiddwa era ono yattiddwa ate bera mu gy'obukulu 5 kigambibwa nti omukulu yakwatiddwa ng'agenda maaso okubanga ate aggyeyo omulambo era ng'omulambo ogwo gwafa mu mwaka gwa 2004 ne guziikibwa eyo mu bitundu by'Ebusede abatuuze olwamuguddeko bagenze maaso okubanga ate bamukuba giri gyennyini zibu ejamuje mu bulamu bw'enseno era nga naye wenjogera yakiridde dda ekaganga ate okudda ku mukyala amanyiddwa nga Carol Kasita yes ono yagenze maaso okubanga ate yekwata ne sister we ne bagamba nti lockdown tetukoze bulungi n'akamu n'akatono ddala katugende maaso okubanga ate twekembanga ffe abakyala tuteekeko business endala era nga kigambibwa nti bano bagenze maaso okubanga ate bagulawo spa era nga bagituumye Kisa Wellness Spa bano bagenda maaso okubanga ate bakola massage facial waxing pedicure manicure kuliko sauna body scrub byonna ne steam bath bagenda maaso okubanga ate bakola ki babikwasaganya so abayimbi bangi bagenze maaso okubanga ate bezuula mu businesses endala ne bibanga tebarelyinze nnyo ku kyabuyimbi bwokka ate okudda ku mukyala amanyiddwa nga Irene Ntale ono yagenze maaso okubanga ate alalikirawo abavubuka oba abalenzi abakka wansi w'emyaka 3 nti temumukoya mumuveeko kitegeera ajja kubanga ate abononera bwerere so bw'oba oli eyo nga onoonya nga weepikira omukyala teweepikira Irene Ntale ye takola ki tababwatula kinajjukira nti omukyalo esugwe gusosola okubanga ate alabikirako ku social media ng'agenda maaso okubanga ate alalika ensi oba oliawo nga bwe yeetaaga omubezi era nga ne gye buvuddeko yagenda maaso okubanga ate asaba Mukama Katonda amuwaye ku zadde abo nga nawe tuvuddeko ye omukulu amanyiddwa nga Mr. Mo fena gwe tumanyi obulungi ng'ono munnakatemba galiwo gagamba nti yandibanga Yesu ampata n'omukyala amanyiddwa nga Malayika owa Galaxy FM gw'omanyi obulungi era nga kigambibwa nti bano balabiddwako enfunda eziwera nga bagenda maaso okubanga ate
ate bapenzuka naye era tekiba kibi munange bantu bakulu bali above 18 so nga ate ye omukyala amanyiddwa nga Lilian Mbabazi agaliwo naye gagamba nti omukyala ono yandibanga alitumbu kinajjukira nti gye buvudde kawo nagenda maaso kubanga ate nkutuusaako amawulire nga gatambula nti omukyalo ono yafunayo looya eyo okuva eyo mu ggwanga erya Rwanda musajja looya munnamateeka mwatiikirivu w'amaanyi gwe yatandika okuba nga ate apepeya nnyo naye era nga balabibwako nnyo mu bitundu by'ebugolobi kaakati okusinziira ku batuwadde amawulire mbagamba nti yandibanga ye nannyini lubuto olwo so singa amawulire gano gabanga ddala kituufu omukyalo ono ali lubuto yeeba muvu nungi mu bulamu bwe si kuba nti ate munaye weesibiraawo paka so katumwagalize okusibulukuka obulungi nga ne Sindi naye gwe baliko naye mu kibiina kye kimu ekya Blue Threes nga naye bw'alinda okuba nga atakola ki asimulukuka munange ate okuddako ku musumba amanyiddwa nga Pastor Robert Kayanja ono naye yavuddeyo nagenda maaso okuba nga ate ayogerako ku musumba munne wabula nga ate ono ye musumba yavuddeyo n'ayogerako ku musumba munne mu ngeri ey'obukakkamu ddala ate ey'obwetowaze oba oliawo n'ey'ekitiibwa kubanga abasinga obungi baba bagamba ku bannaabwe babogola bubogozi bavuma bavume bw'atyo nagenda maaso okuba nga ate ategeeza bannansi nti omukulu amanyiddwa nga Pastor Bujingo yeetaaga kuba nga ate asabirwa era n'agenda maaso okuba nga ate akoowola basumba banne basabire bakazi baabwe n'abakazi nabo basabire abaami baabwe kubanga essaawa yonna sitaani agenda maaso okuba nga ate akemaakema abantu nti so ono ye yeetaaga kuba nga asabirwa wabula nga ate teyaleseeyo kyakuba nga agamba nti yeetaaga amateeka gabe nga gamukwatako era ng'agamba nti wabaawo yenna eyamuguddeko omusango ye ali mabega we ate nga si mulala ye mukyala amanyiddwa nga Teddy Naluswa eyali mukyala we yagambye nti ye ayimira wamu naye okuba nti omukulu ono bamutwala mu kimu mbuga z'amateeka gamukoleko kubanga byagenda maaso okuba nga ate akola tebikwatagana na Bayibuli ate bw'abanga musumba mulambira kitegeeza nti abamugoberera baba bangi bw'akola ekintu kino nga talidinga by example baba awabya babeera bangi nnyo nnyini ddala ate awo nga tuvuddewo ye omukyala amanyiddwa nga Namukwaya Hajaramite Spice Diana yes ono naye yeyongedde okulaga nti akukkuluma ku Jans Awards era nga oluvannyuma lw'okukkuluma nga bulijjo enzize ebikutusako yavuddeyo nga ba social media inlos bangi bamaze omusaba tulanga bagamba nti abyogeza nuguna bukyayi nagenda maaso okuba nga ate abategeeza nti mbyayogera byonna talina kyagenda maaso okuba nga ate yeetonda tagenda kwetondera kintu kyonna era n'agamba nti okumanya nga awadzi zino zammalako enviiri ku mutwe kwe kulaba nti munene omukulu amanyiddwa nga Edlisa Musuza muyite Eddie Kenzo eyali yakawangula empaka za Best Male Artist East Africa nti mu Jans Awards teyaliddeyo wadde ne ka award kebere nomination kugamba nabeera nga ate abyewuunya n'agamba nti mbutuufu bwe banguzi bano bo bakoze enguzi okudda ku mwana mulenzi amanyiddwa nga MC Katse naye bw'atyo yalabiddwako ng'agenda maaso okuba nga ate akukkuluma ng'agamba nti yawangula nga outstanding MC of the year mu award za Jans era ng'agamba nti award eyo yagenda maaso okuba nga ate nonwayo omukyala amanyiddwa nga Judith Hadi naye nti paka nakati award takolanga ki tagifuna so yeebuuza oba award yabulirawa tamanyi naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Farida Nakazibweho oluvannyuma lwe byonna ebyatuuka ku mukulu amanyiddwa nga Bruno K mu wiiki eyo byonna naye byagenda maaso kubanga ate bimutwaliramu kakati ono yagenze maaso kubanga ate ategeeza nga bw'ayagala okuvaako mu ggwanga ly'e Uganda agenda awummulemu awummuze ku birowoozo era ne yeebuuza nti wabaawo omuntu yenna ali eyo basa ponsa yenna asobola okuba nga ate amuteekamu ku kasimbi ne bweba kampuni nga nnene okugeza nga URA giyite Uganda Revenue Authority osobola okuba nga ate ogenda mu maaso n'omwekwata munange n'omutwalako eyo n'awummuza ku birowoozo kubanga awulira Uganda emutamye abantu baayo bawuba ku social media ne kamuze n'akola ki n'akukwata okudda ku mukulu amanyiddwa nga Alex Muhanji ye essaawa yonna agenda kuba nga ate atuyiwamu video empya yajjukira nti omukulu ono CEO wa Comedy Store era nga yava mu bintu by'okubanga kati comedy amukwasaganya yasala kuba nga ate ekintu akikwasaganyiza wano mu music yawadde ensonga ze n'atutegeeza nti munnange music comedy lockdown yagenda maaso okuba nga ate jje so akasente kakyayingira kakati engeri gye babeera board basalawo okuba nga ate munaye bajja ebintu ebinakola ki ebinaabamalako ekiwuubalo kwe kusalawo babeere nga ate benyiga mu nsika ey'omuziki era nga yawadde ekyokulabirako ekyamawulana ne Raine tubamanyi bulungi nnyo nti nabo kati ebyokuyimba babikwasiza maanye nawe ekyokulabirako eky'omukulu amanyiddwa nga Amoto Mbalaguzi abo bonna ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Ipasi yabadde wano ku social media ng'ayogeza bangi obwama oluvannyuma lw'okulabikirako mu katambi ng'agenda maaso okuba nga ate anywegera ku mukyala amanyiddwa nga Sheira akola ku NBS era ng'agamba nti banange singa bateekangayo show bwe ziti okitegeera
Okuda ku mukyala amanyiddwa nga Masolo Queen yasango no yabadde omu ku abo ba host ba Jazz Awards. Omukyala ono yalabikiddeko awo mu katambi ka Abukedde TV wabula nga ate ba social media in-laws amaaso bagolekeza nnyo ku nnyindo y'omukyala ono nga bagamba nti etandise okukyuka, atandise okuba nga addayo ku nnomo mu Uganda Land Board era nga bwe batyo bagenze maaso okuba nga ate bamuyiwako awo mu comment section bangi ebibuuzo byabwe nga bitandise okuba nga biwera nti Mama Jona ki ekituuse ku nnyindo story ki ennyindo nga tekyali eri ey'abalaalo etandise okuba nga ate ekyuka kwegamba nga baagala abeere nga ate abannyonnyola naye nga embeera yo bwetyo bwefaananye esayidi eyo ngera okuba nga ate nkusaba mukwano sigale nga weekomire wano ku PJ News ankani nyongera okujjukiza nti keberako ku channel yaffe ya PJ Kipenzi link nja kuba nga ate njikupiningirawo ate okebereko ne ku neighbor series onyumirwe nga n'okuyiga boyiga atakuumira mpeera hagira abankuumira mubeere bulungi mbagala nnyo mweraba.